Kitalo agava mu ddwaliro ery'e Kawempe oba muyite mulago w'e Kawempe ewazaalirwa abakyala ba maama. Bibi nnyo anti omwana omuwere abadde yakazaalibwa yaliiriddwa emmese n'emukolokota omutwe gwonna neegumalako eddiba era amaliriza ng'afudde avudde mu bulamu obw'ensi. Kitalo nnyo anti ab'eŋŋanda balimiranga na biwoobe nakwaziirana olw'omwana waabwe okuba ng'aliiriddwa emmese era beebuuza ekibuuzo kimu nga naawe kye weebuuza nange kye neebuuza. Emmese eno nene kyenkana ki? Emmese eno yavudde wa? Eyayingidde mu ddwaliro mu kalina waggulu n'erya omwana n'emukeketa omutwe n'egumalako. Amawulire gano gatuukidde mu kiseera nga buli omu yeebuuza emirimu bwe gitambula egya gavumenti mu malwaliro ga gavumenti. Anti eddwaliro lino ery'e Kawempe buli omu alyemulugunyaako. Wano juzi baatugamba amasannyalaze gaavaako abaana ne bafa. Kati ate olwaleero ekibuuzo ekizzeewo nti ate emmese kati yeyingidde mu incubator n'erya omwana omutwe n'egukeketa n'egumalawo n'afa. Mmese yenkana etyeno eri omutwe gw'omwana n'egumalako eddiba n'asigaza kawanga keereere. Ebibuuzo bingi ate nga tebirina ansa. Kati nno bazadde b'omwana bwe bayitiddwa nti omwana wammwe afudde era emmese yemukekese, bagenze mangu kubirire mu ddwaliro lino ery'e Mulago wa Kawempe okufuna omwana waabwe ate avudde mu bulamu obw'ensi. Ogenda okubitegeera okufuna omulambo okuva wali mu ggwanika ewa Kakwaya. Kakwaya babadde omulambo bagenda ogutunulako ogukeberako ng'ate omwana omutwe tekuli nnyama ng'eddiba lyonna lyaliiriddwa kuba lyakekejjuddwako. Maama ne baganda b'omwana kwe kubuuza kino kiri kitya kyazze kitya ne bibasobako ne batabuka. Kwe kuyita jjajja w'omwana. Jjajja olutuuse ate naye avudde buvi mu mbeera n'akunya Kakwaya oyo akuuma ku ggwanika n'amukunya nti ssebo sooka ombuulire Kakwaya omwana ono eddiba ku mutwe lirazzeewa. Kakwaya naye bimusobyeko n'agamba maama nsonyiwa nze ndi sorry nange simanyi bamumpadde bwe batyo okumukuuma. Nze ogwange ogwa Kakwaya gwa kukuuma bye bampadde wano mu ggwanika naye simanya biki bibaddewo kutuuka bwe bityo naye nga bw'atyo bw'abadde. Jjajja kwe kubuuza omusawo oyo abadde avunaanyizibwa ku mwana ono ekiro we yafiiridde. Omusawo bw'amufunye omusawo atandise kwoza amusora it's a laati. Kati ne mbuuza nze nga ffala atalina bwongo atategeera bulungi. Emmese z'ennaku zino ziyingira ne mu malwaliro ne zirya abaana emitwe ne bafa. Ekibuuzo kino ani anaakinziramu? Nti kati eddwaliro ly'e Kawempe omulago w'e Kawempe ewazaalirwa abakyala balundayo emmese ezirumwa enjala okutuuka kulina essa ne zitandika n'okulya abaana. Obukyafu bwa nnabaki obuli mu ddwaliro lino obutuusa n'emmese okwegirisiza mu ddwaliro olw'obukyafu obunene ne zituuka n'okulya abaana b'abandi. Ebigambo binsobyeko, kyemmanyi naawe bukusobyeko. Ate nga bwe binsobyeko abafamire bo mawano meerere, abafamire bo baasobeddwa dda kubanga ebigambo byabasobyeko tebakyabitegeera. Beebuuza omwana waabwe atuusa atya mwene embeera, omwana waabwe atuusa atya okuba nga aliiriddwa, kubanga mumanyi enteekateeka y'amalwaliro nga bw'ebeera. Abaana bateekebwa mu mbeera ennungi nga wayonjo wonna wasanana. Embeera bwe banga eri bweti omwana atuuka kutya okuba nti ate aliiriddwa ne bajja ne bakubikira nti omwana emmese ze n'emulya. Erumyeko omu erumye bangi, evuddewo emmese eyo ezze n'eruma omwana ono. Ebigambo bisobye naye miranga kwaziirana olw'eggwanga lyaffe kubanga tubanga tutuuse wano nga tulina minisitule y'ebyobulamu nga tennaba kuvaayo kwogera kigambo kyonna ku mbeera eno. Emmese weeviira mu nsiko nejja n'eyingira mu ddwaliro n'erinnya kalina amadaala oba yagendedde mu kawuuba simanyi n'etuuka ku mwalirire wabadde omwana ono n'emukekejjulwako omutwe n'egumalawo n'atuuka n'okufa okuva mu bulamu obw'ensi nga basawo bali luddawa byampuna. Naye binsobyeko naye nsaba tugende mu katambi kano mukulage akavidiyo ka jjajja w'omwana ono nga nnyonnyola ensonga naye bwe bimusobyeko okuba nti atuuse mu ddwaliro ng'ate bamuwa omuzzukulu nga yenna omutwe gwakekejjuddwa dda. Bimusobyeko naye
n'atabukira abasawo era emisonga aziwanise waggulu awanise ebbango agamba alina okufuna obwenkanya omuzzukulu we alina okuliyirirwa nti tayinza kuziika mwana wa bitundu ng'ate baamuzadde nga mulamba era talina kyagenda kugamba taata we oba maama we oba talina kyagenda kugamba nsiba nganda nti omwana ate tuziise wa bitundu n'abitebya atya ayagala abakulu mu gavumenti ya kuno bamuyambe okulaba nti omwana ono aliyirirwa kubanga baamuzadde mulamba ate bo lwaki baziika omwana ow'ebitundu kale katuwulire ebigambo bya jjajja w'omwana ono omugenzi aliyiriddwa emmese mbu emmese z'e Kawempe kizibu nnyo kitalo kale kitalo nnyo omwana yafudde abadde mwana oba mulenzi mwana ono yabadde mulenzi twakulabyeko mu kavidiyo nga gwe wasookedde eddala okaanako n'abasawo balina kye bagezezzaako kunnyonnyola oluvannyuma lw'okuba nti gwe bakaanulidde ku ddoboozi nze nagenze okupiikinga mwana ku makya ng'afudde mujja mu mokyale ne baŋŋamba mwe munoonye emmese gwe yalumye ne babuuza emmese weggwanike ne babuuza emmese etya tiyamulumyeko wano ku kyenyi nesooka kitwalanga ekikulu ennyo ne ŋŋamba oke ne mbagamba mmese mbumanyi obumese kayinza okujja nga edda twali bato bw'osula ng'olidde ebyennyanja kakutakula ne ŋŋamba ekisooke mumuleete oba yamulumyeko nagenza okulaba oli tavaayo mu ggwanika gye yayingidde ne ŋŋamba bakola ki kati bano bo waya zaabadde zaatadde dda abaana obalaba bato ne ŋŋamba no kannyingireyo nasanze amubawa ne mga please wait first open njagala kulaba omuntu oyo emmese bwe yamulumye omuzzukulu nagenze okulaba ng'ekiwalaata kinene mukama oba wakirabye ne mukuba endulu ne mugamba ssebo mwasaze omwana wange lwaki eyo mmese ne mubuza gwe bakumukuwa eyo mmese musajja ne kagamba akeggwanika nze byansobedde dda bannange simanyi nange bamumpadde eri muggwanika ng'ali bw'atyo ne mugamba nga bamukuwa bwe batyo ku ddiiru ki ripooti eriwa bye mumpa wano nti emmese yamulumye ne mbagamba muyite omusawo eyambaddeko ekiro omusawo bwe yaze yaŋŋambye I'm sorry mukanda mubuza ngamba sorry it's a rat ne mugamba rat yamulumye oliriddawa temwakavalinze mwana oyo ng'afudde nangamba twamubise kati obugoye bulamu ne mugamba wabikulidde emmese ng'ate omuntu amaze okufa mumutadde mu bugoye lwaki terumye bugoye ate emmese n'eruma omwana yayiseewa ng'akasajja kali awo katunula butunuzi yayiseewa nze ne mbagamba sitwala mulambo guno ngenze ku poliisi nensooka nkubira omukulu w'eddwaliro kubanga nze brother wange dokita yampadde amannya ge n'ennamba ye nenjimukubira naŋŋamba ndi mbalala right now okutuuka eyo kijja kuntwaliranga 4 hours ne mugaa isooke ne mugaa naye nze keesi gye nina nnonye muntu wange mu ddwaliro muzzukulu naye ndaba alina ekiwalaata skin teriiko eriwa abagijjeeko no it's not our hospital we have 4 fridges where we can keep those bodies ne mugamba please togeze okuŋŋamba nti nze musaze ndi wano ku ddwaliro lyo sinatwalako ki muntu bweru senga nakoze mistake nentwala nenfuluma bandigambye mukoze eki mwesalidde njagala kuvumaganya gavumenti namugambye tekako kamera zo ndi wano nenkimusindikira ku ssimu bwe yakirabye nakakka nangamba tujja kwogera enkya jangu ku ssaawa 2 tuyina free bamaze kati ne bakola bati nze nenkeera ku makyanzizo olwaleero kutuukawo nga poliisi yange yabadde gye nalipooti nze keesi yange ebadde etuuse babadde mu zi miitingi zaabwe eyo gye sibadde bwe bavuddeyo nga bajja nga bampita nga batugamba poliisi ekyakola kunoonyereza etwala nti waloopye ku poliisi konze ye eno keesi ne bwoba ggwe tosobola ne mugamba ne bwoba ggwe kati leka poliisi ekole bwenoonya ekituufu n'ekizuula bweba eŋŋamba nti oba biki byammwe ebimese bye muŋŋamba njagala kundaga mmese eyo njagala mugirage ne pulezidenti mugirage n'omukulu w'ebyobulamu alabe emmese ziri abantu okutuukaawo ne tugenda emulago ne bakola ne baŋŋamba simala biki ebyo ebimese biri mu kikayira bya bimese oba misonso oba biki nti byalumye bagambye nti ki si sajiko nti oli yalisa
kati nange obunemba gamba nti kati bwe kiba kyalumye ngo nangamba which I don't know oli akoze postmortem takakasa takimanye ekyalumye nakebera bambi obwongo era omulaba mwana mutunge nagamba obwongo bamuzaala mu kumuzaala eri gye bamuzaalira bamuzaalisa bubi kisegedde kyo tekibadde nze ne mugamba ebyo sibi oba yazaalibwa atya oba atya wano kubanga era obwo bwana bulina gundi ntono nnyo okulamuka n'okufa ekyo Allah twamukkiriza kibaawo naye kino kyembuuza kati bwakiŋŋambye njagala bwenkanya mu ddwaliro balunda mmese balunda misonso miyayu giri abantu bwe bati tebaŋŋambyeko wadde sorry kati yessaawa nabo njagala bwenkanya basasulire kino kubanga nze nsasula omusolo omusaala ogwange mwefuna bagusalako emisolo egisasula abo abasawo obwo bwa clearance bwe yakoze oyo omusawo tategeera Emese kulyako otya omuntu bwekyo mama senga gumagala bwenkanya buti jagala bwenkanya basasulire kino Emese government yaleta Emese wana yazirunda nti zina okulya ku bafu bafi kati gwonyumirwa nga bakuletedde omuntu obwatyo kati government eyina okunsasulira kino kirizo bagana si government ekyekirwaliro kye Kawempe okigedde kati police yobo wagenze yo mama bagambye deyo bumala okuziika mninda ebbaluwa igende ku police eve mulago kubanga tebagimpadde oli omusawa nyinyonyodde bunnyonnyozi nangamba linda eri ebbaluwa kati ebbaluwa kabagimpe Emese nze kati akiŋŋambye nasomako kati balunda Emese yes njagala ddwaliro lisasulire kino kuziika omwana wattu nga talina kitundu kimu basa sinabafuna nange neemalirira bajja kumbuulira nze nganzi ne muzukulu wange n'abaana bange abo abato babadde basuubira nti abo abaana bamuwa omulamba agutwala bulambalamba atuuke eno twebuuze tuziike nga tebamanyi nti ffe gye tuli muzukulu wange omwana wa mwannyinaze omulenzi gwenzirako yamuzaala nga batuyamba ngani nga batubuulira Emese azifu tuziweera misolo kati nno nze bagenda kumbuulira njagala bambuulire nzikakkane bambuulire nti Emese munaye tuzirunda tusonye tetwaziwa mmere neziri omwana wo kati nembagamba musasulire omwana wange omuziika bwe bati tulunda Emese namba sawo bategeera teziirye bo eddwaliro liri ddene lyakalinabi mama Emese nebeerawo n'eryomuntu firiji ezo lwaki omusawo teyateekamu ki mwana oyo baba ziina aziwaana mutu abadde tetuyinza kusala tetusobola kusala oyo mwana wammwe tulina emirambo 2 muli mu firiji oli waaba yagambye kusala nga tayagala gwa firiji ayagala guno oguli fresh tetombuulira nze ensi yagwamudde olaba olya asirike sagala kwogera baba bye babatumye kutwala mu bantu nti ate omuntu tebamubyeko ni munyizi abaana bato n'obamenya omutima bwotyo banadda batya mu malwaliro ga gavumenti banayagala batya ekintu kya gavumenti ng'abaana bafunye ekintu nga kino ku mutima bannange mu kirabe ne bajja mu ddwaliro tugenze mu ddwaliro lya gavumenti babagamba gye muba mugenda naye mu ddwaliro lya gavumenti omwana najjayo omwana we nga talina bitundu birala ekiriba kyonna bakitutte afuna essanyu ddala ne bwoba ggwe siya asa bafuna essanyu lyagala kintu gavumenti kyetaddewo siya tekisobola baana bato bakatandika kuzaala tubaagazisa ekintu kya gavumenti kati yessaawa bambuulire Emese gavumenti twateziwa mmere ze yateeka mu ddwaliro eddene eryenkaniddamu eririmu oli omusajja ow'ekitiibwa gwendabye bosi ambuulira zifiriji nga tono yes amazina ajja kusabira aze kubanga nadde namugambye dda nalokanga amakiwalope ku poliisi tonze ate obadde oyagala naye ate era musango adde gwina okugenda ku poliisi toyinza kukwata mwana bwati bannayina omutwala nga tolipooti nzi muleete wano kati famire yonna tezze kuziika kubanga babadde jjo kati batugambye mugende muyiye muziike kasa mwana naye mumale
tulina okwongerayo tulina okwongerayo mukulu w'eddwaliro atubuulire emmese zaaki kati omukulu w'eddwaliro omwetegefu okuddamu kwa appointment yamanyi poliisi yemanyi nze nkyabavunaana nze nabaga ngenda kuziika mwana mumpe muziika ono mwana musiramu naye mwenze muziika muli lwa ddiini ya nnyina aluddewo fe tetukikola ekyo kitegeera mutaddewo nnyina si musiraamu naye ngamba katumukole bwe tuti agende mu ddiini yani ya maama we mu keesi tetulina kyakukola mugenda muzika ewa taata we taata ye musiraamu asiraamu ayo wakulabye nti yesula wasu sikangume naye ddala omusajja oyo bw'abanga ddala wa mazima atuyita atutuze ku ttebe atubuulire emmese ezo zirya zitya bano abaana basobole okwagala gavumenti n'ebintu byayo pulogulaamu zaayo zonna bakole ki kuba bavubuka guno omulembe gwe tulimu abavubuka bw'oto batuuza babuulira kintu nga kino okiraba kiyinza okubona ensi yonna okitegeera kati alina okutuyita atuuze abavubuka ababuulire mu kisonyi mu emmese tetwaziwa mmere tulina emmese zaffe tetwaziwa mmere nezitwala omuntu wammwe bano abaana bato bano bato obalaba olira waya zavuddeko dda byayogera tebikyategeeza neziwaya zavuddeko naku mune bongamba munaye gavumenti eridde ebbaawo nguma nenkaba neŋŋamba byeri ate nakola naye bano bakyakula omwana yamenyese omutima gye yaddukira mu ddwaliro lya gavumenti okugjayo omwana we ng'ekibajjo ekiriba kya sika bakiridde bamugulira mmese kati kuno munjagala eddwaliro ly'e Kawempe bannanga abakuŋŋaanye limbuulire lwaki teriwa mmese mmere aziise omwana we oŋambye gavumenti egulire emmese emmere zeerunda muli mu ddwaliro lyayo nafiirwako omwana wange erubaga naye omusawo w'erubaga nafuluma ku geeti omutima ne gunnuma ne ŋŋamba maama nezeyo ne muga musawo oba akyassa akabona ne kambikula ne kamuluma munnanga afudde guma naye ne baloka bamugoba ng'embwa gaawe kijja kitalo mitawaana myerere gye giriwo mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe mulago w'e Kawempe w'abakyala gye bazaalira emmese omukyala agamba nti balaka balunda emmese mu ddwaliro lino nga tebaziwa mmere enjala eziruma emmese ne zisalawo ate zirye abaana abato abazaaliddwa kigambibwa nti omwana ono yazaaliddwa nti nga tannaba kwetuuka bulungi n'ateekebwa mu incubator mbu kati mu kuteekebwa mu incubator ate emmese gye zimusanze ne zimuwola kati omutwe ne zimuli akawompo konna ne zimuli omutwe gwonna ne zigumalawo n'asigala nga gumba lyali liwabweru kati omujjajja abuuza mmese kika ki eyo mmese yagejja etya ejja neruma omwana nemukalakata omutwe gwonna negulya negumalawo mmese eyo njala yebadde ejiruma mmese zirundwa bulundwa mu ddwaliro lino mmese zaani za gavumenti nazo ziweebwa omusolo nti nno zirundibwe mu ddwaliro lino era omulimu gwazo mulimo ki mmese zino za bya buyonjo nti zikola cleanliness yazze kuyonja ddwaliro nga eraba ebitatukanye ng'egenda ebirya ebibuuzo bingi eddwaliro litukira okubaamu n'emmese eri omuntu bweti ate nga kiba kisobye bukyafu bwe bungi mu ddwaliro lino lirina abalikulembera lirina management ekola ku by'obuyonjo liyonjebwa oba kuba emmese weebeera mu ddwaliro ejjonjo nkyebuuzaamu eddwaliro mbadde mmanyi nti kyekifo ekisinga okuba ekiyonjo ku nsi kuno buli omu kyagendamu ne yeeyagala kuba kirina okutangira endwadde naye ate welubanga eddwaliro ly'emulago erya Kawempe gye bazaalira ng'ate lye erisinga obukyafu erirunda n'emmese obuba bukyafu bwennyini si yanni waliwo emmese egenda mu kifo ekiyonjo era emmese egenda wakyafu bwe libanga eddwaliro lisazeewo okulunda mmese kati nno ebigambo bisobye anti jjajja agamba ye tagenda kutuula tagenda kussa mukono alina okulwana okulaba nga omuzzukulu we aliirirwa nti ye tayinza kulaba bino nti aziika omuzzukulu ate nga wa bitundu ate nga yazaaliddwa nga mulamba kale owulira emboozi neekusobera ebigambo ne bikusobako mu nsi mwe tulina baminisita b'ebyobulamu
nga tebasobola kuvayo okukola wadde ka statement akatono bwe kati ku mbeera eriwo newebuuza nti bano bafaayo eri ensi yatu bafaayo eri abantu be bakulembera oba just balinda musala gwabwe kusasulwa ng'ekyabwe kiwedde byampuna naye nga yensi mwe tuli ndowooza tetukyafiibwako waliwo abalala be bafaako ffe tetukyali bannansi kyandiba kuba kino kimalamu amaanyi nange amaanyi gampedde n'ag'ekisajja gampedde ogafuna otya ku mbeera bweti ng'ojobadde osuubira okugenda kuba batuwa amagezi timugende muzaalire mu malwaliro bannange temugenda mbaamulerwa kati ate mulerwa ajja kufaayo ajja kumpa keya n'omwana wange ajja kumpanga emmese temulidde ate nga mulerwa yandibadde wakyafu ensuubira nti n'emmese zandibadde nnyangu okujja ne ziri abato naye ate mulerwa ajja kumpa akaana kange nga kayonjo nga kali kirya naye ate eddwaliro gye batusindika gye batugamba buli nnaku mugende mu malwaliro gye muba muzaalira ate ge gatandise otuwa abaana baffe nga baffe emmese zibalidde ebyo nno bisoba era ebibuuzo bingi obyebuuza n'osoberwa n'okusoberwa kati omuntu addewa mbuuza bubuuza nti omulwadde agoyingewa ngamba azaala agoyingewa kati bamama bazaalirewa bwe banga ate amalwaliro gye mubasindika okugenda ate mubawa mirambo nti emmese zibalidde abaana baabwe yazze kuzaala mwana tebereza emyezi 9 nga maama oyo alina olubuto alusitudde byayitamu okunywa ebidagala ebikaawa n'afuba n'agumira buli kimu byayitamu bw'obanga oli mukyala ngamba minisita w'ebyobulamu Ruth Achege oli mukyala mmanyi olina abaana wali ozaddeko omanyi obulumi bw'okuzaala omanyi obulumi bw'olubuto byonna obimanyi baba kusaze busaze okimanyi oba osindiseyo byonna obimanyi ebidagala byemunywa ng'abakyala obimanyi kati gwe teberezaamu nga gwe Dr. Ruth Achege nga gwe ozadde omwana wo emmese nemulira mu ddwaliro owulira otya ofiiringa otya emitima gy'abaviira mu ddala temukyafaayo eri bantu bemukulembera kuba manyi wandibaddemu n'ak'obuntu nga oyisiza dda ne statement ku kino ekibaddewo kuba kigwa mu doketiyo tewali mulala gwe tuyinza kunenya gwe gw'ovunaanyizibwa ku kino eddwaliro ly'e Kawempe kati mulundiramu mmese maama Ruth Achege ebigambo byo bisobya abantu bo banyiivu bannayuganda kati ebigambo bibasobyeko buli omu yeebuuza ebibuuzo nga talina answers biddamu naye kati abakyala bannakazadde bavuddeyo balwanirire ezzadde lyabwe balwanirire Uganda ey'enkya bagamba nti tebagenda kusirika kusabusa kusirika busirisi kulaba birabe nga bigenda mu maaso mu ggwanga lino nti basirike bagamba ebyokusirika babivuddemu babikyaye kati essaawa buli omu aveeyo omukyala ayogere bw'obanga olina kazadde wa Uganda nti vaayo oyogere kati tulina muganda waffe Fifi the Queen Fifi the Queen afa nnyo ku nsonga z'ekikyala ku nsonga z'abakyala kubanga naye muzadde nakazadde kati tebimuyisiza bulungi bimunyiizizza nnyo bimulumiza omutima era awulira amenyese kwe kusalawo n'akola obubaka buno ng'abuweereza eri mmwe abali mu gavumenti abavunaanyizibwa ku minisitule n'ebyobulamu abavunaanyizibwa ku ddwaliro lino ery'e Kawempe okuba nti omwana atuuse okulibwa emmese nga mwe muli kibaddewo kitya kituusewo kitya so tuwulire obulumi bwa muganda waffe Fifi the Queen nga abutuusa eri abanene abannannyini nsi eno abasawo oba abadokitaali minisita w'ebyobulamu naddala Ruth Achege abyogere atubuulire abulire ensi emmese zino kati bazirunda batya era nazo zisoserwa omusolo okulundibwa mu ddwaliro lino ery'e Kawempe oba bigenda bitya kale Fifi the Queen tugambe ebigambo Fifi Achege. Okay. Mukyala. Kuno okusaba kwange kugenda eri omukyala Ruth Achege. Mukyala munaffe nakazadde w'eggwanga ngaffe. Maama yeetika olubuto emyezi 9 ngaffe. Gwamanyi obulumi bw'okusindika omwana akakube kumusala kuba oli musawo by profession. Amanyi obulumi bw'okuzaala omwana bw'aba tatuuse. Omanyi obuvo n'obudde obuwonvu n'obukko. Abakazi be tuyitamu nga tuzaala abaana. Tufukamire ku mavivi osobola okutuyamba. Amalwaliro ga gavumenti gafuuse akatiro. Omwana azaalibwa atya ne mukera ne mugamba mbwe emmese yamulumye n'afa. Mukyala Ruth Achege nga bwe wasobola okuvayo n'otutegeeza nti gavumenti eteekateeka okuleeta ebbago ery'okubanga tusasula insurance ey'obuwaze ffenna nga bannayuganda regardless of knowing oba tuyina emirimu oba tetuyina wabula mwagala ssente. That is all you said. Regardless of knowing nti bannange tukola tunazisobola temwagala kumanya ebbago mwagamba erijja mu parliament. Mukazi munnange
muzadde munnange nakazadde weggwanga munnange mulonzi munnange muyiwa omusolo munnange ntwala omukisa guno okusaba nti nga tetunnagenda mu kusasula insurance ya buwaze musooke mututaaseeko abazadde nga tufiirwa abaana mu byekyeyonoonero mu malwaliro ga gavumenti gye mwagala tusasulire insurance ey'obuwaze omanyi kitegeeza ne weetika olubuto emyezi 9 ne bakugamba mbu omwana emmese yamulumye n'afa mu ddwaliro lya gavumenti wane e Kawempe eritali mu nsiko. Mukama Katonda wa Isirayiri mukazi munnaffe omanyi ekyenda bwe kiruma omanyi omukazi yayitamu okusindika omwana n'amuteeka ku dduniya bw'aba tamusindisa omanyi ekiso kye kitegeeza omanyi obunaku n'obulumi obubeerawo ng'omuntu afiiriddwe omwana. Gwe ng'omukazi wali tulumiriddwa nnyo gwe ng'omukazi wali tufuddeko nnyo luli abaana baafa eyali ateekako ekyuma switch ya generator nga tali mu ddwaliro. You did not say anything. You came out and told us how you had decided nga government DNA yakukolebwa mu bitundu bwebiti ne bwebiti ebintu ebitayina amakulu bye muwa amakulu ebintu ebiyina amakulu temubiwadde abaana b'abantu bafiira mu malwaliro. Omanyi kitegeeza okugamba nti omwana w'emmese yamulidde nga wekisa olubuto emyezi 9 abamu basukkale mu myezi 9 ne bakugamba omwana emmese yamulidde. Mukyala Ruth Achege, where did we go wrong? Mujjawo amaanyi agalya abakazi abali mu gavumenti mujjawo amaanyi agalya ne mwebaka ne munywa ne mulya ne ku bubbiya ne mulya n'ennyama ng'abaana b'abannammwe bafa batyo. Nojja otutegeeza otugenda okusasula insurance ey'obuwaze ng'abaana batufaako tewali agamba mbu ekyuma kya gavumenti ateekako generator taliiwo abo ne bafa ne wabula statement eva mu ministry y'ebyobulamu wabula ne muvangayo okukola statements nga muyina kye mutwagalako bakazi mmwe. Anita Among, Speaker wa Parliament, oli mukazi omwana wange jiwe muzaala naawe waayita owuwo wange waayita mama Nabbanja. Abakazi bali boogera kokinga muvudde mu office zammwe mwagala abantu ba celebrating emirambo gyammwe. Lwaki musirise nnyo ng'omukazi akaaba? Ffe twali twewaanya nga tugamba abakazi ke bazze mu buyinza ke bafunye agafo naffe gudi kudde. You only come to us when you need something from us. You only address the nation about health issues nga muyina we mufunira, but when it is benefiting us omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi, you don't show up. You do not show up. Essaawa eno eddwaliro lye limu eryakafiiramu abaana abasukka mu baana 5 mu nfe ey'obulagajjavu mwe mufiiridde omwana mbwe emmese yamulumye. Bannamateeka baakuno abasajja n'abakazi abasomye, when best can we be ready okutwalako Minister of Health mu kooti tukaka abantu bano baresigninge? Banange kimala bananga obulumi buyitiridde, bananga amaziga gayitiridde, bananga omukazi akaaba nga bakazi banna bali mbuyinza mutonola mwe mwana emmese yamulumye. Is that all you can tell us? Eddwaliro liri e Kampala mwe mwana emmese yamulumye nafa. Lwaki mwagala otuyigiriza emitima emibi? Lwaki mwagala otuyita abalogo? Lwaki mwagala otuyita abatemu? Ensonga z'omukazi tezifiiriddwako. Madam Ruth Achege, where did we go wrong? We are ready to say sorry. Abasawo b'eddwaliro e Kawempe, bannayuganda bannaffe, mwagala tubeetondere tutya? We are ready to get women, tubakuŋŋaanye tujje tusabe ekisonyiwo gye muli nammwe musobole otuyamba muleme tubonererezanga mu tuluba lyerimu n'abantu ababayisa obubi, muleme tubonererezanga mu tuluba lyerimu n'abantu ababawo emisolo egitamala. We want to say sorry. We want to apologize to you guys. How do we start? How do we do it? We are ready. Abakyala bali ready okujja tumakinge tujje twetonde era kati ndoza tugendagendako ku parliament kuba kiraka kiganye eky'obuntu. We are tired of seeing women losing children. We are tired of seeing women dying. We are tired of seeing children dying. We are tired of seeing parents crying, grieving over something. You can do something about it.
nenga mwena muganyi. But you are always ready to come and tell us, amanyi government yagambye mugenda kusasula insurance eyobuwaze. Tujisasula regardless of knowing our status as emirimu, regardless of working on our issues. Mumulichi mukutuka mamu senimata yatuka mamisai. Abakazi tetuli basanyufu era tugenda kulaga obutali busanyufu bwaffe very soon. Byo byampuna. Ebigambo tebirojjeka, tebinyuma kuwulira, tebinyuma kulaba, tebinyuma amuwadde n'akamu n'akettondo n'akeddagala. Ne bw'oba weegumya otya kino kyo kisusse oba omulamuzi. Engeri emmese gyeyingira mu ddwaliro n'eri omwana ne mukereketa yonna n'amaliriza ng'afudde. Naye ng'ekigambo ky'olina okwogera kiri kimu nti I'm sorry, laata I'm sorry. Biruma. Weebuuze kino kyatuusewo kitya kuba kati tulina okutaasa ate abalala abajja kuba nabo tebatuuka mu mbeera bweti. Ddwaliro lyekyafu, ddwaliro lirunda emmese nga jjajja bw'abuuzizza, tewali basobola kuyonja ddwaliro, teririna ssente zisasula bayonja. Kiki? Ebigambo bino bizibu. Nze mbadde mmanyi nti wabeerawo bannansinga assistant abasoma obusawo batera okubeera mu malwaliro gano. Ng'omulimu ogwabwe gwa kuyonja amalwaliro gano buli ku makya olukeera balina okuyonja amalwaliro. Bwe mbadde nkisuubira, bwe mbadde nkirowooza, bwe mbadde ntera okukiraba nti batera okuyonja amalwaliro gano buli ku makya ne baliyonja from A to Z ne litemagana ne lishanana. Kati kiba kitya nti eddwaliro liba kyafu bweti nga teriyonjebwa nga lirina bannansinga assistant, lirina abasoma obusawo nga mwebali naye nga tewali asobola kuvaayo n'agamba nti eddwaliro liyonjebwe linyirire lisobole kubaamu mmese ate ziruma abaana. Waliwo ekintu ekiriwo ennaku zino mu mawulire. Ndaba ba medical doctors, nurses abasoma Makerere ne bamala nga ba intern balina okugenda okukola internship mu malwaliro era nga balina okukola emirimu nga gino okuwa care eri extra ku baana abazaaliddwa, ku bantu abali obi abajjanjabwa mu malwaliro gano. Gavumenti ekyaganya okuwasasula aba intern bano n'okuba deployinga bagende bakola emirimu. Basoma baamala ebbanga lyabwe baalimalako, bali waabwe batudde tebafiibwako. Simanyi lwaki. Kati tutandise okulaba ebintu bino ebitatambula bulungi nti ate geneta tebagitaddeko abaana ne bafa. Gino gyandibadde mirimu gy'aba intern nti okulaba kino kyapeninze n'areactingirawo within no minute. Naye okuba nga tebaliyo mu malwaliro bino bigenda kubeerawo ebbanga ddene. Ensimbi tuzifuna nga ffe mu ggwanga lya Uganda kuba omusolo ogusasulwa era ne ziba allocated mu departments ez'enjawulo. Lwaki ensimbi ezo tezikola? Nalaba ne parliament ng'evaayo ng'eyogera ku nsimbi ez'aba intern bano bagende bakole mu malwaliro. Ki ekyabaawo? Lwaki tebagendanga kukola? Kuba tugenda kulaba bano abaffe bagenda kweyongera. Twandibitawala ng'ebyamannyo wenu nga wano omukulu Aigigi omukyala Betty Kamyana Misango bwe yavaayo n'ategeeza nti bo tebibakwatako. Nze bwe ndi enguzi nga ndi mukozi wa gavumenti tebirina bwe binnumira kuba bwe nnaalwala nja kukubira mwami Museveni akasimu antwale mu America nzijanjabwe. Oba emmotoka yange gye nvugamu entambulira V8 munaye tewulira binnya. Gwe avuga kaolawumuko avuga kasipasiyo gojjo biwulya gojjo okumenyeka omugongo. Kati olw'okuba nti mmwe abamaama ba minisita abakuno mmwe temuwulira binnya, mmwe temugenda kujanjabibwa, temugenda kuzaalira mu ddwaliro ly'e Kawempe. Wazaalirayo ffe bannakunkunya eddaba zinkunya ennyama ya pusi, ennyama ya munya, ffe tuzaalira e Kawempe. N'olwekyo ffe temutufaako oba abaana baffe emmese zibalya zibalye kasita wuwo si yajja okuliibwayo. Twandibadde tukyusaako mu ndowooza zaffe, twandibadde tukyusaako ne tufuna emitima egy'ekizadde, ne tufuna emitima egyagala ensi yaffe, ne tutaagala bwagazi musimbi. Mwami Museveni mpulira buli budde aba complaininga nti abakozi mmwe abali mu gavumenti ye mwagala nnyo ensimbi okusinga ekirala, okusinga eggwanga lyammwe. Tugenda kikola tutya kino kikyuke? Mwagaleko ku nsi yammwe. Mpulira omusimbi mungi oguyiibwayo nga bagamba nti babasomese patriotism mwagala ensi. Naye ogenda kwagala otya ensi nga bino byebiriwo? Otutta omukyala wo mu ddwaliro azadde omwana bamutadde mu incubator, ate mu incubator emmese muliiriddeyo. Ngenda kujjawo omutima ogwagala Uganda yange nga biriwo ebiti. Uganda yennyini nga tenjagala. Kizibu nnyo kitalo. Tusaasira nnyo abafamire ab'eŋŋanda y'omugenzi omwana ono yaliiriddwa emmese mu ddwaliro ly'e Kawempe nti kitalo nnyo bannange. Omukama tusaba abagumye
ayongera okubanyiga munywere naye si byangu wabula kyempulidde nti bagenda kulemerako bagenda kukisindika paka nga bafunye obwenkanya kituufu okufuna obwenkanya kuba ono omwana abadde malayika ya Katonda we talina buzibu talina kyamanyi naye okubanga yalagajjaliddwa ogwo omusango guba gw'abasawo balina okutubuulira mmese kika kye zezaalidde omwana kati nno gwe munnayuganda yongera ogula amaaso omanye ensi mwe tuli nti bwekityo bwe kiri kiri leero wa ajja ono jjajja ono enkya kiyinza okuba ewuwo kati olina okusitula eddoboozi yo olwa bino okulaba nti tebiddamu kulabika kuba leero bwe kiba nga kiri woono n'enkya kisobola okuba ewuwo oba ewange ne baŋŋamba nti omwana wuyo emmese emuliddeko omutwe kibi nnyo ate kitalo ddala eri eggwanga lyange Uganda mwenna mbaagala nnyo mikwano gyange mwebale kubeerako mwebale kutwagala mwebale kutuwagira Mukama Katonda oyo guludde ne Namugereka taata Ddunda kabamba ggulu gwe nsaba bankuumire ate nsobole okubasanga bambi emmese tezibalya mwekuume tusobole okudda ate tuwaayo ebigambo mweraba